They have things going on there that nobody could believe in this room. If you saw some of the things that I see through intelligence, what's going on in Africa, it is so sad and so vicious and violent, and we want peace. We want peace for Africa. Mukasela kano amawanga ga Africa agasinga galimu entalo era nga abantu abasinga okubundabunda bava mu Africa naddala wano ku muliraano e South Sudan ne Somalia. Kino kye kiwaliriza President wa America Donald Trump okutegeeza nga bw'agenda okulwana okulaba ng'atebenkeza amawanga ag'omuddugavu. Ono ategeezezza nti okujja ku ntebe yalina ekigendererwa kya kukola amagye ga America gasobole okulwana okuleeta emirembe mu Africa. Trump ow'emyaka 72 okwogera bino kyaddiridde munnamawulire wa ggwanga lya Tunisia okuvaayo ne yeebaza Trump okuteeka amaanyi mu mambuka ga America eno nga yeewasibuka ebibinja by'abasiraamu abatujju. Trump agambye nti eggwanga lya America ligenda kubeera n'amagye agatabangawo bw'okyanga ggwanga lino litandika okwefuga. Ate mu ggwanga lya Misiri abantu 12 balumiziddwa ebyansusso mu kubwatuka okubadde ku kkolero ly'ebiragalalagala kumpi n'ekisaawe ky'ennyonyi mu kibuga Cairo. Omwogezi w'amagye mu ggwanga eryo ategeezezza nti okubwatuka kuno kwavudde ku bbugumu eringi ku tterekero ly'amafuta. Abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro kati gye bali nga bapookya n'ebiwundu. Ekisaawe ky'ennyonyi wamu n'abakozi bo tebaakoseddwa.